byayogedde ku omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja eyali omwesimbu General Aronda Nyakairima. Ne Museveni omukolo ogwo yagukozeseza kutambuza bulimba bwe, n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu oyo. Bwewaawo response yange yasoose yabadde yakumusonyiwa, era tumusonyiwa kubanga bakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola, era eyaliko president wa Uganda Milton Obote yatuwoninga n'atugamba oyo Museveni mulimba wa bbaluwa, ate nga tukkiriziganya naye kuba alimbye ku buli kimu. Museveni yalimba ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana, teri yakubba kalulu. Museveni yalimba mu manifesto ye ya 21 nti gwe mulundi gwe okusembayo okwesimbawo wayiseyo emyaka 23. Museveni kennyini yalimba olw'okumuwa ekitiibwa tetujja kumuyita mubbi, naye yalimba n'akuŋŋaanya ssente ku bantu tibagenda kuzimba kizimbe ekya NRM. Olunaku lwa leero NRM terina yadde kabuyonjo mu kibuga. Sente zonna yaziteekawa, ekyo mukibuuze ye. So ebyo bigambo byayogedde byakomezaawo n'ebibuuzo ku nsonga eyamutwala mu nsiko, kuba mu myaka gy'ekinaana si ye yawangula, yali Katumba Oye ow'emyaka egyo, naye n'agamba nti bamubbye akalulu. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu, nti era NUP bwe beeyagala emutwale mu kooti. Well, yatusoomozeza. Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyajinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musoomooza, yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musoomooza kubanga bye yabyogedde ng'amanyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya president wadde obbye enzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weeyita musajja, jako immunity yo tugende mu kooti tulontoke, obyogere oddemu obyogere nga bwe wabyogedde, bw'obanga ddala bye wayogedde obyekakasa. Era bw'oba tokisobola ekyo, sirika okuma ekitiibwa ky'emyaka gyo omanye lwaki sikomaawo ku nsonga eyo. Lwaleero yakulabula. Mujjukira bassebo ne bannyabo nti nga twakava mu kalulu ka 2021 twabawoninga ne tubagamba okusooka twagenda mu kulonda kuno si kubanga twali tusuubira byabakama okutulangirira, nedda. Byabakama akolera Museveni, era kyewunyisa Museveni bw'agamba nti bamubba akalulu. Kakati lwaki tokkiriza ne tuwavinga international audit, UN nebala akalulu ako, bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusibibwe. Ekizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Yabaffe eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama bw'aba bakubba akalulu, lwaki byabakama tomugoba kuba gwe wamulonda? Lwaki wazeemu n'omulonda? Anyway, oyo ye Museveni tabamalira nnyo budde kuba ebiseera bye eby'omu maaso yabiyitamu dda, yabireka mabega. Kati njagala kulabula mmwe bannayuganda naddala abato. Twabalabula ne tugamba twagenda mu kalulu kano si kuba twali tusuubira byabakama okutulangirira, naye kubanga twali twagala Museveni okumwambulako kimasiki. Ekyo twakifuna kuba ensi yonna yonna oluvannyuma lwa 2021 yamanya Museveni kikyali. Naye ate twabalabula ne tubagamba waliwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne bagayibo bya atawo oba osusse ajjewo okulonda abadde agamba akalulu ayina amagye ayinza okugyawo okulonda. Twabagamba Museveni ayina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu, therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okuswala kungi okubba obululu. Ekyokubiri, emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 bamulaba nga bakyali bato. Kakati mumulaba nti naye kennyini takyesobola.
so kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba campaign. Naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuula obwakabaka bwa Museveni, ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. So ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangulwa LC1. Alabira ddala atasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobi Wine nti gwe abavuganya naye. Kakati awo kikyaba alina okukola, ayagala kujjawo byakulonda. So ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo nti byonna bwe biti bwe bitandika. Okujja ekkomo ku bisanja bwe biti bwe lyatandika, ba James Kakoza baatandika ng'abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana, naye yamaliriza akiwumyemu mutwe era ng'akiyisizza. Okujja ekkomo ku myaka egirimite byatandika bwe biti, bala Fayiri Magezi ne batandika okweyogeza ne Basimeyo Nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyuma, naye n'agidismissinga n'agamba eyo idle talk. Twamaliriza tutya? Kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo, ba Nobert Mao, Bakafuzi n'abalala. Kitegeeza kyekyo nti bassebo ne bannyabo kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza ye pulaani gye baliko. Njagala okubategeeza singa mukkiriza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze, ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti, kajja kuba kaweddemu. Museveni okutemaatema constituencies kye bayita gerrymandering mu luzungu era kigenderedde. Tetukkiriziganya n'eno census eyakaggwa, ne mwalaba nti n'eno census yabwe yennyini okugeza mu Buganda wano yabalaga nti abantu bawonanyi omubbi Nakinku nga Anita Amongo nga yabalondera pulezidenti. Bannange si byakusaaga, ekyo bakiyisa kitegeeza Anita Amongo yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere pulezidenti. Ndi wano okubawoninga bassebo ne bannyabo nti mwenenyanga mwekka. Gwali eyagamba ebyobufuzi tebinkwatako, kasita by now mwena mukitegedde nti ebyobufuzi bye bisalawo ebbeeyi gy'ogula sukaali, ebyo bisalawo ne mu ddwaliro oba waliyo eddagala oba tewali. Nkibawoningako kubanga bwe biti bwe bitandika, era mubeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga bwansikirano giriba gibawunyidde baganda bange. Ndowoozeza nti nkibalabuleko. Ekyamaanyi kye tulina kati kwe kuggula abantu amaaso, kwe kujjayo byonna ebikusike ne tubiteeka mu ttaala ne mubiraba. Mbasaba nammwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo, ne bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyammwe kuba kino kya biseera bya maaso. Nabagambye Museveni ebiseera bye by'omu maaso yabireka mabega, kakati ayagala byammwe na by'abaana bammwe na by'abazzukulu bammwe. Njagala okwogera ku nsonga